Abakungu okuva mu kitongole ky'amakomera abatunudde ebikalu mu maaso g'akakiiko akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo nga babuuzibwa akana n'akataano ku ngeri gye baasaasaanyaamu ensimbi eziwera ddala obukadde 972 ezaali zaabaweebwa okuddukanya ekitongole ky'amakomera. Abakungu bano nga bakulembeddwamu omubalirizi waabwe ow'enkalakkalira Simon Kimono balemeddwa okunnyonnyola akakiiko wa ensimbi zino gye baaziteeka. Give you time to prepare and then you come here and you are still not prepared. If you read this act, this law, we have a time period within which we are supposed to produce our report. Now you want us to give you more hours. Each hour counts. Tomorrow we should be handling another entity, not again Uganda. Mu ngeri y'emu akakiiko katabukidde ab'ekitongole ky'amakomera olw'okukozesa abasibe emirimu emingi ate nga gy'amaanyi wabula nga basasulwa ensimbi ntono ddala. Omulimi asasulwa wakati wa nnusu 3 n'ennusu 5 ebya siringi ya Uganda ate nga abatunga yunifoomu z'abamakomera basasulwa wakati wa nnusu 10 n'ebibiri ebya siringi ya Uganda. And you also, so are you the bosses collecting the money which they make from our villages and you send food from consolidated fund? Honorable Chair, we don't collect any money. Where does the money which they collect, where they are working, where does the money go? Honorable Chair, there are other needs other than food. For example, when they fall sick, the OC is responsible to take this prisoner for treatment. No, Madam Chair. Honorable Chair, sometimes they don't even have fuel to take prisoners to court. Honorable Chair, it is a hard time for OCs. They really work very hard to deliver prisoners to court. They even hire vehicles to take prisoners to court. I don't have that money that I give them. It is through that initiative that they take people to court. Ababaka b'ennyamivu abasibe okulya obubi mu makomera nga baweebwa akawunga ku ssaawa 6 ez'omu ttuntu ate ebijanjaalo ne bibaweebwa olw'eggulo. Bategeezezza bagenda kukwatagana n'akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga z'omunda wamu n'akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanirira eddembe ly'obuntu okulaba nti embeera y'abasibe ekyusibwamu. Ababaka balagidde ab'ekitongole ky'amakomera okukola alipoota eraga embalirira y'ensimbi abasibe ze bakola nga batwaliddwa okulima ku ssamba z'abantu eza faamu nga zino abaddukanya amakomera be bazikwata. Okunenya empisa okuyisamu abantu baffe naddala ate basibe tukimanyi basinga tebanabana kusalibwa tebasingibwa misango bali committed naye nga slow process za DPP n'abala ne courts naye omuntu atanaba kusalibwa musango ate ne waba asalidwa musango tikyane bali kirungi kumuyisa n'embizi agiwa mmere agiwa nga afa ine sobola gamba nti kawunga kumacha ate bijanjalo lwaggulo eyo nkola mbinyo emala mu kitiibwa ky'omuntu ate nga tukiwagira tukivumiriranga komiti era tusaba bakirongose. Ese sente mu kifo ky'okuzijjayo awali abantu abazisasula ne bazeekozesa mu prison book ennyini twagala bazijjayo babeere accountable babeere ne systems eziraga nti sente zavudde wano ziri wano zagenze mu banka ne tuziwithdrawinga oba tukolamu balance diet nga waliwo records naye just like from okosa sente okujja ku bantu abakola services ne babasasulira services ne mukozesaawo tosobola sente omanyi sente zikema abantu tosobola kubeera n'ogamba nti kanzira zitereka wano olumala nja zikozesa enkya oba bagulire embuzi oba ennyama kati kyetagisiza sente bebazireeta bulungi bazireete mu account bakole system eya accounting. Prisoners are working whole day. They go to work in the morning, they return late evening. And the money which is paid out of their work is not, I don't know the portion they are given to them. So the explanation they give for the, for the proportion of the money earned for their work is not really satisfactory. And also the fact that they are late, it's good to work, it's an exercise. It's also good, even me, I can go to the field to work. But to overwork is bad. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa, amalindirire. This is Kingdom TV.